Omusirikale wa poliisi erwanyisa obutoju yewonsezza abantu bwafulumidde mu katambi ng'akuba omuwala akola mu dduuka ku ssundiro ly'amafuta erya Shell ekyanja. Omuwala gwakubye ategeerekese nga yatuumuliza epera nga wetuukidde ku ssundiro lino nga bambega ba poliisi okuva ku poliisi ya Kensington ne Kira nga bagenda mu maaso n'okujja sitatimenti ku bye basanze ku ssundiro. Abamu ku basirikale babadde bakambwe gye tuli era ebifaananyi ebisoose tubikutte tubibbirira bafulumizza olwo ne beegalira mu woofiisi okumala ebbanga era omusirikale afulumizza atuumulize ng'amubisse ku mutwe n'amulagira okugenda. Tugezezza kumugoberera ku luguudo lw'Ekyanja twogere naye n'agaana era bw'atalinnya bodaboda neeyongerayo. Rebecca Bwikiriza abadde akola ne atumuzize mu budde obw'ekiro omusirikale wasiwukidde empisa n'amukuba agamba nti omusirikale ono azze n'omukyala mu mmotoka ne bagula akapiira gali mpetawa n'omwenge. Yazze at around 5 yabadde n'omuwala mu mmotoka bwe yatuuse n'apaakinga wabweru wa supermarket n'asindika omuwala gwe yabadde naye yaba akima ebintu byabadde ayagala. Omuwala mu kufuluma oyo yabadde azze n'omusajja kati my colleague naye n'afuluma ng'amugoberedde kuba yabadde bamugambye agenda asasuza ssimu momo. Ategeeza nti omusirikale aganye okusasula emitwalo 3,100 atumulize kwe kumuwondera alabe nga wasasula ensimbi zino. Nemuwa amount yonna it was 31,000. Omwana n'abatwalira ebintu ku mmotoka kati bwe yabibawadde bw'ati gayi n'addako bw'ati reverse emabega n'akyusa emmotoka ng'agenda. Kati mwoko okwagala okugenda omuwala yabadde wabbali w'emmotoka bw'ati amukwata wano t-shirt yabadde alina peni mu ngalo because she had gone with it kuwandiika momo. Kati peni nekolobozaako just nemuwandiikako waneeno ku ttama. Omusirikale anyize bunyiizi ate n'akomawo abuuza ensonga lwaki atumulize abadde amugoberera era bw'amubanjizza ssente kwe kumuwujja empi 2. Omuwala abadde n'omusirikale ono kitegeerekese ng'aganya okugenda mu mmotoka era n'amulekawo n'avuga n'agenda. Akulira essundiro ly'amafuta lino Rachel Abeinatwe ategeeza nti bakasitoma baabwe abajja ekiro batera okubeera abakambwemu. I've been hearing about him that there is a customer who comes and he's kind of harsh, but yesterday it was beyond being harsh. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga ACP Rusoke Gituma ng'ayita ku mukutu gwa poliisi ogwa X ategeeza nti omusirikale ASP Clive Nsima Balijje amaze okumukwata n'aggulako emisango 2 omuli ogw'okuba omuwala n'okutiisatiisa abantu. Okusinziira ku bubaka bwa Rusoke okunoonyeza kugenda mu maaso okukakasa obanga ddala Nsima abadde ne basitoola. Nsima musirikale wa poliisi ali ku ddala lya ASP nga yadumira poliisi ya oil ne gaasi mu Kampala n'Emiriraano.